wano wakati w'olubuto wano. Wakati w'olubuto. Nekifuluma ebweru. Nekifuluma ebweru. Buli kifuluma bufulumye. Kati abasawo bo bagamba bulwadde ki obumuluma? Abasawo bagamba mbu nno yali ennyo ekikomando ne kimussa mu lubuto n'agamba dda kituufu kuba yalina akasente ke yakola nga salize nga teesa mukyala we n'agamba mukazi bwe yanuba ne ssente zonna nze simanyi byabwe kuba nze saaliyo yagamba yanuba ne ssente z'omukyala we mu kaseera ako nga siibya kikomando nga kyasuubira essatu ogwasooka bamulongoosa nayabika ekyenda neetawo wiiki nga ssatu nebaddamu namulongoosa nekiddamu nekyabika ekyaddamu nekyabika kanangamu ebyokulya abeerenga sinasirimu naye Bambi mbadde nsaba munyambe saakubya mbibwabe bw'omwana wange Faisal embeera bannange nemeredde nali nkola kati sikyakola Salifa nabiridde okumala akaseera ambeereddewo Salifa naye embeera nemeredde bannange ayina bannaye banyambe bantaase sikyakola kasente Salifa kakola kafuna enju gye yazimba yatuuka n'okwagala ogitunda alekera agitunda kuba yangamba mama enju ngenda gitunda tufune akasente akajanjala muganda wange sadda mubuuza kwa kyankwatako nyine nga kati watunda ennyumba eyo yagimpeereza mbunongi mpostingire ne mugamba sigenda gipostinga naye kyensobola okumuyamba kanzigire ndabe oba afunayo ku buyambi kubanga ennyumba tezimbika era nebanyona wajiwa wonna ano bamulongoseza bamulongoseza nebateekako zino zigundi zi plastic nasako plastic olya n'ebibera biyitamu buliisi Faizo bulabye n'obukuluma banjagala okulya biyitamu buliisi kati owulira otya era wentowe obulumi bo tobuwulira okulya njagala obulumi bo tobuwulira butuuka ne bubaawo era nga bw'amaanyi tuuka ne bubaawo oluvannyuma lw'okulongoosa wawuliddewoko ku njawulo wafunyewoko ku njawulo wadde afunyeko ku njawulo njawulo yoweerye yabaddewo eri n'ateekateeka ekyenda Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Bali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo ne Jona ku kamera okubaweereza mpoza ate njagala okubebaza nti mubala okutulaba mubala okutwagala mubala okusubscribinga baganda baffe aba BBH Travels bateekamu omusayi okulaba nga sheetambula bulungi bano bakolera visa ekutwala e Dubai bakugamba nti gwe ali tekukkiriza kugenda mu overstay ng'oli mu Dubai ng'oli ku visit visa dduka misinde ku BBH Travels twalayo passport bagikolereko mu bwangu oleme ate okubeera ng'ogenda mu overstay webale overstay ng'oyanguwa okugenda ng'okyabuzaako ennaku visa y'okuggwako bakugamba nti bakolera visa eri discounted efulumirawo banafa ba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo bakola massage steam sauna kosaako ku spa yaabwe ennungi ennyo nnyini ddala tuli Kayunga hospital olunaku olwaleero omwana nkuba Kyeyo Sharifa yankubidde essimu n'agamba Adija nkolera mabanja maama wange yakafiirwa baganda bange babiri ate kati noono agenda kufa nsigale wonzekka kwegayiridde nsabo nnyambe so nzize olwaleero kulaba ku Faisal nga bw'omulabawo mu kifaananyi ali mu mbeera mbi nnyo Bambi naye nga tuzze wano okusaba obuyambi bwammwe gwe wekka abeera asobodde osobola okubeera ng'okontaktinga ku maama wa Faisal ate n'obeera ng'ofunayokko akantu k'obasuulirayo Sharifa ali ku kyeyo akola bwakaddaama mukazi wattu naye aŋŋambye nti akoledde mabanja atunze ennyumba gye yazimba kwegamba asobole okubeezaawo obulamu bwa muganda we naye ng'ate tebimubeeredde byangu yadde n'akamu
tugenda kuba tupulirako ku mboozi ya Faisal ono okuva mukyala we yamunobako ate n'alwala paka kati nsanyusa okulaba kale mukwano oli otya gyendi nnyabo bitano nnyabo gyendi omwana yatandika atya okulwala okutuuka kweno point omwana azajjanga alusaazi yatandika bw'ati yagamba mama alusaazi nnuma ne tumutwala mu ddwaliro n'amapekeza alusa nga byongera bweyongezi ne tuva tugenda ku dispensary ne bakeba nga tubalaba kikola ki kimuluma bwe twava ne tujyana e Kayunga namukeba mu lubuto nga bulimu amasira ebyenda nga byavunda batagula ebyenda kimu ku kimu nga batagula ebagatta ne batagula nga bakola ki nga ebagatta kati era abasawo yano agamba omwana tagenda kukola ki tagenda kuwona naye abasawo beewuunyiza nnyo okulaba nga Faisal akyakola ki nga akyali onagamba omwana we banna ng'alina obulamu tatugamba Faisal agenda kukola ki agenda kufa banyanja Faisal naye ekyenda omulundi kati bakamukoletinga emirundi emeka mirundi 3 bakakola ki omukola operation emirundi 3 ogwasooka bamulongoosa nayabika ekyenda neetawo wiiki nga 3 nebaddamu namulongoosa naye nekiddamu nekyabika ekyaddamu nekyabika kati nga amuwa ebyokulya abeerenga ddamu nembeera nga amuwa ebyokulya kati bweyazezzeemuko yatanakuddamu era kiri awo nekyabika kati wekyayabisa tekyabise bubinyonyo wekyabikidde ingini yaki yekyenda nga buli kyakikola ki kifuluma bufulumi nga kifulumirawa mu lubuto wano we bamuoperatinga wano bamusala okuva kuno paka eno kati buli kyalya kifulumira wano maaso kukundi wano wakati w'olubuto wano wakati w'olubuto nekifuluma ebweru nekifuluma ebweru buli kyala kifuluma bufulumi kati abasawo bo bagamba bulwadde ky'obumuluma abasawo bagamba mbuno yali ennyo ekikomando nekimusa mu lubuto n'agamba dda kituufu kuba yalina akasente ke yakolanga salize nga teesa mukyala we n'agamba omukazi bwe yanuba n'essente zonna nze simanyi byabwe kuba nze saaliyo yagamba yanuba n'essente z'omukyala we mu kaseera ako nga siibya kikomando nga kyasulira n'agamba kyane bakituufu kiyinza okuba nga kyamusamu baali bafumbo nga babeerawa mu kigombi awo wano mu Kayunga mukono mukono baali babeera kati nga gwe ng'obeerawa nange era mukono teyakunyumizaako nti omukazi maama agenze n'essente zange sina kyendya teyakiŋŋamba yasirika nkitegedde wano mukukola ki mu kulwala teyakiŋŋambirawo naye yaŋŋambako nti maama omukyala yanooba yaŋŋamba nti omukyala yanooba jjako akayimba oba osooka okugjako n'agamba kyandiba kituufu nga kikomando okubeera kiri okumala ebbanga nga talinaawo ssente ate singa kikomando ekyo saamanya kuba kati ye waabeera nange mbeera wala naye abeera walala twesuddeko distance kati ekikomando nekimusiba olubuto abasabe bagamba mukyali kikomando nze saamanya nange saamanya ate saakimanya nti nooba waliwo embeera eyo nze yandibadde ajja ewange nakwaki naalyanga emmere nenze saabimanya kati omukyala wa Faisal yanoba n'omwana teyazaalamu yakitegeera nti Faisal yalwala teyajjako yadde okumulaba tanaba kujja baali bamaze ebbanga kino oyo omuwala oba mwaka simanyi bulungi naye baali bakeefuna banga si ddene kati obulwadde bwatandika butya for example alidde ekikomando akimaze obulwadde bwajja butya yeŋŋamba mu lubuto olunuma natandika okuzimba olubuto ng'entumbi olubuto nga luzimbye yakaabuka ema mu lubuto olunuma netugenda ku dispensary ne bamukebera nga tebalaba kimuluma netuvayo ku dispensary kwe kujja eno e Kayunga namukebera nga alina amasira mu lubuto kwe kumulongoosa naye embeera ya Faisal yensobeddeyo eyongera amaziga mbijjanzigwako nzigolaba sikyalya nze nankoze empedde olw'ebirowoozo nakafe abaana bange mbadde n'abaana bana kangambe bali 5
wakafiirwa abaana bameka? Abaana babiri Nga bafaaki? ono eyasooka yafa jasiti yalwala musujja n'afa. Yali muto wa myaka 2. Ono afudde alina emyaka 27. Mukulu wa Faisal? Mukulu wa Sharifu, mukulu waabwe bonna gwe nasookerako. Emyaka 27. Nga wafiirwa omwana omuto. Naleko omukazi ng'ali lubuto. Omukazi yali yakazaala. Kati omwana atambula kati abaana abazzukulu kyali kibumba. Ekibumba abasawo bagamba kibadde ki? Kyalwala kyokka kyajja kyokka. Abasawo bagamba bulwadde ky'obulumi ekibumba. Kale yaliko omuzimbi, kale yali yakola mu adweya. Nagamba bukira kuba suminti yagenda ku gundi ku bwongo kwa yafuna ekizimba mu mutwe emirundi 2. Ekizimba kyali mu mutwe? Mu mutwe wano, wakati w'omutwe wano. Nagamba titeeka suminti yayingira awo n'agenda ku bwongo mu kuteebereza. Kwa yafuna ekizimba emirundi gyali emeka 2. Nga bakisala? Nenga twali mu masira. Kati nga abasawo bagamba kiki ekiruma omutwe ekiguviirako okuzimba? Mbu yali suminti yali akola mu adweya. Kati seminti n'ayingira mu nnyindo n'agenda mu mutwe? Ennyabo. Bannange obulwadde bw'abazimbi bulabika buli real. Nze nina mukwano gwange abantu abali mu Dubai awo, rest in peace, Rafael Mubaraka, yafa nsonga ya kuzimba. Yali akolereyo ku kyeyo mu kata paintinga obuwunga obwavanga ku paint ne mu construction. Ne mumuyingira paka mawugwe. Obuwunga obwo buva ku bulooka ku gundi ku obwunga obwo obweru materials ze bakozesa okuzimba. Amawugwe ne galwala. Bamusala amawugwe emirundi egi. Bamu operating emirundi 3 ogwokusatu. Bambi teyagira teyasobola kubeerawo. Naye ate si mawugwe sige gamuviirako okufa. Wabula bwali bulagajjavu bwakye bwakifo we yakolera medication ye. So obambu amasannyalaze gaavaako saagala kutiisa naye obwo bulwadde bw'abazimbi bulabika ndowooza buli serious. Kati ng'omwana ng'azimba ekigundi ekibumba n'azimba n'ekibumba ate teyazimba just ngafa naye yazimba olubuto wamma. Yazimba olubuto ng'ekibumba munda kimuluma we yamala okulwala omutwe nebidda ne mu lubuto. Yazimba olubuto n'azimba ebigere. Nga balwadde bagamba nga abasawo bagamba kiki ekyo? Kale baga teyali kansa bagamba mbu nno suminti oyo seminti. Kale abeera afumuuka. Yali akola mu construction yekkata. Twali tubeeranga naye awo Dubai bambi Naafa omuvubuka omutonzi. Ng'olabye n'abaana kati yaddako ye yafa ki? Yoyo ow'emyaka 2. Ye yasooka okufa. Ow'ebiri ye yasooka ne kuddako owa 27. Kati ono owa 2 mulwadde. Ne Sharifa ali ku kyeyo. Sharifa mulamu. No, ngamba abaana bwe mbabala be baana 4. Kati osigaza abaana 2. Waliwo Yusufu asigaza 3 baali 5 ne Yusufu. Ate ne Yusufu oyo naye era ngenze nfunamu n'obuzibuzibu kuba mbadde ku Faisal Yusufu nenga mulwadde. Ate nga kyekimuluma ye Yusufu bamusuula eddalu. Yagwa eddalu? Bamusuula eddalu kati mbadde ku Faisal embeera mbi Yusufu ng'embeera mbi simanyi munnange byansi. Kati ne mumutwale wa mu rihabu ebutabika? Twamutwala butabika. Kati yawona oba kyali ku ddagala lya butabika? Kati yawona yatereera naye era akyali ku ddagala lya butabika era naye era. Banaye mukyala ng'oyina ebizibu. Oli wakulaba ng'okoze n'agamba kalala siriimu naye nga sirina siriimu. Bangi bagamba nawala siriimu naye nga sirina siriimu. Ku kyalo bagamba walwala siriimu. Ebizibu by'oyitamu tebabiraba. Waffe gye banzaalira ddala bagamba nawala siriimu naye nga sirina siriimu. Nekisirako omusayi enfunda n'enfunda naye nga ndi mulamu. Just embeera y'enkubye y'abaana bange. Mwe muli abansaasira mwe muli abaseka. Taata w'abaana abaliwa? Taata abaana bange gyali eruweero. Wazaala musajja ono?
Nazaala musajja omu. Akimanyiko embeera ya mutabani we gy'alimu. Ali supportive afaayo. Naye talina bulungi ssente. Wegayirira abantu abali ku channel owabaayo alina kyasobola okusuulirayo ajja kikusuulirayo enamba yongenda gibawandiikirawo mu comment section gipinge. Naye nga bannange sirina siriimu. Abanjogera ku kyabo kyaffe mbu nina siriimu nalwala siriimu. Bambi sirina siriimu bannange. Sina siriimu naye Bambi mbadde nsaba. Munyambe saakuyambi bwaba bw'omwana wange Faisal. Embeera bannange nnemeredde. Nali nkola kati sikyakola. Salifa ndabiridde okumala akaseera. Ambeereddewo Salifa muwala wange ambeereddewo. Naye neneebaza ne Jaliya muwala wange. Neneebaza Jamiru. Neneebaza ne mukoddomi wange tata Sudayisi. Bambeereddewo nnyo mu kulwala kwa Faisal. Tutambudde nga ffenna mu kutambulira nga tuleeta omulwadde mu ddwaliro. Tubadde ffenna tebandeekeredde munnange. Ne bannaye nsaawo yambi apena kye balina bakule kibanyambe. Tuse ku kisenge nnemereddwa. Salifa buli kasente kakola buli musala gwafuna asindikira nze. Buli kasente kafuna nsindikira okulabika nga atasobola mbwa muganda we Faisal. Ne bannange nnemereddwa bannange embeera nnemeredde. Nali nkola ne kati sikyakola. Nali nkola mu biskuiti. Just nali nkolawo obukozi mu factory. Nga mulongoosa oba mukola eri mu byuma mu biskuiti. Fe abali kale walinga abafumba biskuiti n'abapakinga. Kati ffe twali tukola ku oven ku mashini. Nga nkola ku mashini. Tusobola kukola ndi ku mwana. Naye baboosi bange banjagala era Faisal abanga abadde awonye. Nina ssuubi nti ngenda kukola ngenda kuddayo nkole kuba baali banjagala. Bya Mukama mbikwasa Mukama. Naye muli mu mutima owulira otya totidde? Natya naye tosobola kuba muntu nti nagenda kufa. Naye okukkiriza mu mutima nti Faisal alina okuwona naye bino ebimuyitamu. Naye bali baŋŋambye tufune obukadde bwa ssente 2. Kati ebintu ng'egyebimutamu mu lubuto bafune emmere nga ya mu misuwa nga bagikuba mu bukubi kati talina mmere gyafuna mu mubiri. Naye nga kitakisa obukadde nga 2 bagule emmere eyo babe nga bagiyisa mu misuwa abeere nga alina kyafunamu. Naye buli kaya kayitamu buyisi. Bakamukola operation emirundi 3 guno gwajja kwagwakuna. Tulage ku bifaananyi bya Faisal ng'akyali bulungi. Kwali ku Facebook? Ekifaananyi ki? Kwali ku Facebook? Ku Facebook. Kiri wano ku WhatsApp. Kale kinsindikireko nja kuba nkiteerawo abatulaba bamulabe. So kati abasawo bagamba batya? Abasawo kye bagamba baŋŋamba mere nga muwe ebyokulya. Yono Faisal? Yono Faisal ng'akyali mulamu. Kizzeeyo emabega nga bwe kibadde nga bw'atyo kikoone mundabe. Yono Faisal? Faisal. Bannange nga yalwala nnyo. Kinsindikire ku WhatsApp abatulaba bamulabe ng'akyali bulungi. Sinakusika kwa WhatsApp. Ojja kunyiga kano enamba yange oba eriwa? Simpandiikemu. Tewagisevinze ndowooza. Sindikire muwala wa kinsindikire. Kale nnyabo. Bannange ng'olabye n'abaana? Ndabye nabo mukwano. Naye embeera ennemeredde bannange alina akayina bannaye bannyambe. Bannyambe bantaase. Sikyakola kasente Salifa kakola kaafuna. Enju gye yazimba yatuuka n'okwagala ogitunda. Alekera agitunda kuba yangamba mama enju ngenda gitunda. Tufune akasente akajanja muganda wange. Sadda mubuuza kwa kyankwatako nyine nga kati watunda ennyumba eyo. Yagimpeereza mbuno ngimpostingire ne mugamba sigenda gipostinga. Naye kyensobola okumuyamba kanzigire ndabe oba afunayo ku buyambi kubanga ennyumba tezimbika. Tezimbika era. Ne bannyambe. Ndi ku kisenge bannange nnemereddwa. Nnemeredde bannange embeera ennemeredde. Banga ddene nga sikola.
Banaye katufune ku Nansi akola ku Faisal olunaku olwaleero ayongera okutunnyonnyola Faisal obulwadde ky'obumuluma. Abantu bangi muli eyo temumanyi kigenda maaso malwaliro. Bw'oba oyagala okufuna omutima omulungi funa obudde oyiteko mu ddwaliro olabe abantu embeera gye balimu. Nze mbadde sisuubira nti omuntu asobola okubeerawo nga baamusala bwe bati nga n'ebyenda munda obiringiza naye n'abeerawo okumala emyezi 3. Mukama alina obuyinza. Banaye bw'oba olina ky'olina osobola okuteerako mama wa Faisal ku nnamba y'essimu gy'olabawo mu comment section eri pinned. Asobola okuba Bambi ng'afunayo ku buyambi. Tujja kuba twongera okubawa updates ku mbeera ya Faisal. Tulesa abantu bangi ne mubayamba, abakyala, abaami, tulesa abantu ab'enjawulo ne bakola ki ne bafuna okuyambibwa. Tusaba ne ku luno mama wa Faisal mumuviireyo Bambi mumuyambeko. Bambi si mu bubi bannange mbegayira neemuwe tuwaze bannange nga basaabusabi bagamba asaba aweebwako nkonaggulibwawo siragidde begizirensa y'obusabi bannange muntaase alina kaalinayo bannanga nnyambe embeera ennemeredde ekyamazima yeyononese lyadde kalina kati njagala kulya naye nga biyitamu buyisi oyagala kulya kulya buli kaseera njagala ngako kyeri naye nga biyitamu appetite ye ebaawo sokula tukutuuzeemu ko Faisal tomukooye Maze emyezi 2 guno gwakusatu kulako wiiki ng'emu tuweze emyezi 3 kati eri ewaffe kamala emyezi 2 nga mulwadde kati wonna wamu tutambuza emyezi kati emyezi 5 kutegunaakugwako bulungi nga tutambuza myezi 5 yakowe muwe togulidde tutambuza myezi 5 kati okuyagana ebiyitamu sinka badde nga tebiyitamu yandizeemu mangu gozeeko wali omuyembe ogumu kati emmere yagiri atya ogiyisa mu kamwa neera bibyo biyitamu buyisibu gyalya yefuluma mpolampola muwala bumwako kambaawo baguwateko kaawo ekikuta akulya ku kayembe Faisal saba abantu obuyambi ananga alina gyali yonna saba obuyambi alina kyalina kyonna nyamba munyambe Bambi embeera gyennemuse ennungi munyambe aleeyo yenna Bambi munyambe munkwatireko munyambe mukole kyemusobola sobola obonange ku kitanda Bambi alina omwoyo gwa Katonda yenna saba kunyamba sisabe mu bubi sabe mu bulungi mu linnya lya Katonda munyambe njagala okulya njagala kubeerako nga nzinange ng'omuntu wa bulijjo munyambe Bambi munyambire ddala ebyabyo singale nebibeerayo ogamba kontino kale nebibivaayo kama yambi yalabbe
Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi tusazeewo okufuna ku musawa Jjanjaba Faisal nga bwe gubadde nti story ozogigoberera okuviira ddala gye twatandikidde ne mama wa Faisal biki ebyamuviirako okuba nti n'atuuka ku mbeera eyo gy'alimu nga bw'omulaba awo ate ayongere okutaanya ensonga eno. Nsanyusa okulaba musawo. Amiina. Nange okujjanjaba. Amiina olw'ekisa kye. Nange nsiimye nnyo okusinkana. So kati omwana bulwadde ki obumuluma gwoba omukebera bulwadde ki obumuluma? Story ya Faisal ebadde mpanvu naye ng'ekyenda kyesiba. Ekyenda kyesiba? Nawulirako nti abantu abeesibye ekyenda tebatera wona. Nedda baaba olumu kisinziira naye ng'ekyenda yo kiba kyesibye we kiba nga just kiba ekintu kibadde mayina tusobola omumanaginga n'eddagala naawona nga wetwongerako dayati yaffe naye eriyo okuba nti kati ekintu kibikamize severe kati awo kitegeeza nti ne dayati tekyakolebwa nti ne medication yaffe tegenda kukola ng'alina ku undergoing surgery. Bakamu operating emirundi guno gwa kusatu. Guno gwa kusatu. 3 surgeries so far. Webamuddamu kuba gwakuna. Gugenda beera gwakuna. Kati musuubira kumukolako surgeries meka enjeno. Paka okutuuka ekyenda so kigenda kusinziira kubanga kati ekyenda kya developinzeemu ebituli ebyenjawulo. Mulimu ebituli nga bimeka? Ebituli tebibalika, ebituli byanjawulo kuba era babadde bagezaako okulaba nti ebituli bino ddala bigattibwa n'ekikyagaanya okukola. So kati tukyalinzeeko kuba twali tusuubira nti ebituli bino bisobola okuwona byo nga byo kye twali tulindiridde. Omwana ono amaze wano ku kitanda wano e Kayunga ku ddwaliro amazeewo bbanga ki? Ndowooza kati mwezi gwa kusatu. Mwezi gwa kusatu. Mwezi gwa kusatu nga tuli naye wano. Progress y'omwana ono okubeera ng'awona eri etya? Is there any improvement? Progress kubeera tuzze tugoba nga tulondoola. Omwana ono abadde nga progressinga naye ng'embeera emala ate nekola ki newaseninga. So but we've tried all our ways okulaba nti omwana ono akola ki atereera era tukyagezaako tukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti ddala Faisal obulamu bwe bukola ki budde engulu. Buno obulwadde obw'ekyenda bwe bayita butya musawo era omuntu ali eyo atulaba essaawa eno ayinza bwetangira ati? Obulwadde obw'ekyenda nga kyesibye bwe bayita IO intestinal obstruction. Kitegeeza nti ekyenda kiba kikoze eki kiba kyesibye weebale nnyo era nga ebintu ebireetera ekyenda ekyo okwesiba naddala eno emmere gye tulyanga ngumu yereetera ekyenda kyaffe okwesiba lwa nsonga w'ogiryanga ngumu bw'egenda mu kyenda terina ngeri gyegenda ku digestinga weebale nnyo. Kati emmere ngumu y'emmere eriwa yeno muwogo ow'obuli kaseera eŋŋano eyo ey'obuli kaseera gw'alya capati buli kaseera ate nga tonywa mazzi gamala for the digestion to take place. So kati muba muli awo nga Faisal bamulese mu ddwaliro? Twali tuli awo nga Faisal bamulese mu ddwaliro twagezaako okuinteractinga ne maama n'atunyumiza engeri gye byatandika ti Faisal yalinga alya chapati ebbanga lye lyeyamala nga alya chapati naye nga tanywa bulungi mazzi. So that is what caused the problem ekyenda okwesiba. Waliwo essuubi lyonna Faisal okubanga awona? Essuubi weeri y'amaanyi kubanga ebbanga Faisal lyamaze mu ddwaliro ddene ate nga naffe era tukyagezaako. Kale musawo tweyanzege sibula abantu abali ku HK Media babulireko ne kumanya. Abampuliriza ndowooza ebyange bikomyawo naye nga tukyagenda maaso n'okujjanjaba. Amanya gange bampita Fiona. Erinnya eddala sijja erinnya eddala omanyi amanya g'ewaffe eyo waggulu
go gaba mazibu naye kati katwale erya Fiona naye banaye abasawo Eva babeera n'akamwenyumwenyu ze sina musawo gwe nalabako nga munyiivu anti bwetutyo bwe twatondebwa tetulina kuba basanyufu kireetera n'omulwadde okuwona n'okuddamu amaanyi weebale nnyo naye lwe tubeera abanyiivu kitegeeza nti n'omulwadde ogenda kumuyisa nga bw'oyagala kijja muleetera obutawona mangu kale Mukama abankuumire tujja kwongera okuliziganya abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo ne Jona ku camera mu life experiences and adventures olunaku lwaliro tuli ku Kayunga Hospital omwana omuwala Sharifa nkutumiddeko yonna gy'okubira ekyeyo yansindise wano nangamba Hadija nkoze ssente yange yonna ey'ekyeyo naye gweredde ku muganda we yafuna obulwadde obw'ekyenda nga bw'omulaba mu kavidiyo ke nkuteereddewo bali mu kumujjanjaba atunze buli kimu ekikye akolera mabanja ng'era asaba abantu mwenna abali ku HK Media mumuyambeko mumukwatireko gwe wenna ayinayo ky'osobola okukolawo ku Faisal oba obagulirayo ku plastic ya buli kanaku obasindikirayo ka lunch maintenance kubanga Bambi embeera emuyinze n'asalawo abeere ng'ajja ku mukutu agweyambise tubeebaza nnyo mwenna abatugoberera mwenna abatusapootinga mwenna abawaayo kye mubeera musobodde singa tubeera tuzze nga tubeetaaga nti mwebale nnyo Bambi okuwagira abantu bangi mulina ssente ng'onoonya w'okolera saddaaka tolabawo zino ze programs ze tubaleetera osobole okubeera nga oyambako kwoyo omuntu gw'obeera olabye ku program gw'ayagala okukola saddaaka so ogikolera ku Faisal ate n'obeera ng'obasuulirayo akantu eyo wammanga mu comment section y'ennamba ya maama we osobola okumukubirako ow'ekikumi ow'ebitaano ow'olukumi ate osobola okubeera ng'omuyamba neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba